ekifaananyi kyo si kirungi naye ndoza kinaatereera good kiteredde gera maaso. What is happening in Mbale? Okay, Mkulu Senkubuge, nothing much is happening in Mbale apart from the heavy rains. Since last night, we have been experiencing a lot of heavy rains. Iranga wenjogerera mu bifo ebimu bajevo kubaka amasimu mu Bulambuli bagamba nti enkuba ekyatonya era wano waliwo omugga guno Nabuyonga ogwatta abantu wano nagwo era guboze abantu abasinga bagezaako kubanga besegula omugga guno olw'embeera nti enkuba egenze mu maaso n'okweyongera. Mukulu Senkubuge, olunaku olwajjo twatambuliddeko mu bitundu ebya Namisindwa gye twasinkanye musajja mukulu myaka 59 nga azzeeyo ku ssomero kulabika nti akole senior 4. Omwami ono mu kuwaayamu naye yagamba nti alina okusomozebwa kungi kuba yasembedde ddala okuba nti mu famire ye yekka tanaba kubaako na certificate ya senior 4. N'ekirala aga nti alina bizinesi ye ya primary school gy'alina okuba nti akwasaganya wadde nga director naye agamba bingi be bamuyisaako olw'okuba nti tasomye bulungi. Naye ate mu mbeera y'emu agamba nti afuna okusomoozebwa naddala ku ssomero nti waliwo watuuka mu dormitory n'abanga awulira nga tayagala kubeera n'abaana bano kuba alabira ddala nga alina bazzukulu be naye ate ng'ayagala kifo ekyeyawudde yekka naye ate n'abanga tekisoboka. So aga nti ekyo kimukaluubiriza. N'ekirala nti subjects ze basoma ensangi zino nazo zimukaluubiriza naddala biology ne chemistry. Ye mu 7 mu 6 ne 7 mu 8 yali tabisomye. Bajjukira nti ebiseera ebyo sciences ezisinga baali tebaziteekamu nnyo maanyi nga bwe kiri essaawa zino. Naye ate headmaster ye agamba nti omwami ono abadde musomi mulungi ng'akwasa mangu naddala art subjects okuggyako nti abadde n'okusomoozebwa nti olwa famire zabadde agyatwalaganya nti abadde abeera nnyo waka n'okuba nga ne bizinesi zazitambuza n'ebyobulimi. So nti yafunye okusomooza okwo naye nga headmaster ga nti bamusuubira okuba nti ajja performinga bulungi nnyo. Omwami ono aga nti abaana basoma nabo abamu bazzukulu be bennyini n'abamu baana be ne ku ssomero okwo era bamuwanya kitiibwa wadde nga ye muli awulira nti embeera si bwete bwe yandibadde naye nga naye ayagala okuba nti yeyongera okusoma. N'ekirala kye yagambyeko ennyo nti abantu abasinga naddala mu famire y'abaana be tebamwagaza kuddayo ku ssomero nga bagamba nti aba bamuswaza naye naga nti mukyala we yamuwagira naga nti ye nekimuwa amaanyi okulabika nti addayo ku ssomero. Headmaster mukulu Wati Thomas yagambye nti buli mwaka bafunayo abasajja bakulu n'abakyala bakulu bano kulabika nti basoma era nga basinga bavaayo bulungi. Era ne mu senior 6 balinamu omukyala wa myaka 40 ng'alina enzaalo 8 nga naye akubagenda kubanga akola senior 6 ku ssomero lyennyini eryo. So aga nti embeera eno ejja kubanga emuyambako mu nsoma ye era wekuya George ono aga nti wanaamala asuubira n'okweyongerayo senior 6 asobole okufuna nga afuna diguri. Abazzukulu 23 n'abaana 8 baalina era nga ebyo byonna agamba nti kusomooza kwayitamu naye nga ajja kubanga asoma bulungi era tajja kuswaza ssomero lino. Katumuwulirize nga awayamuko naffe olunaku olwajjo. Because I even tried PLY at the age of 41 years and I managed to score 9 aggregates in PLE. Wow. When was that? That was in 2007 when I was 41 years. And I managed to score aggregate 9. In challenges, I was in school quite a long time ago, at least 40 years down the road. So I've not been in class for so long. I was in a seminary. I had to prepare to become a Catholic priest. That was from 1979 to 84. And I did not complete the O-level section. So the subjects at that time were not like they are now. With the chemistry and physics, it was called physical science.
and I did not go to class for any biology. So right now I'm facing challenges with those subjects, and even the long time I've stayed. Anyway, they're quite hard, but I'm very sure I will make it. One of the certificates will be mine, and I will not be the last here. Because Okay, mukulu Senkubuge oye mukulu w'Ekooya George myaka 59 nga ali mu senior 4 era wenjogerera ndowooza atuuse mu kibiina okulabika nti yeteekateeka okukola ekibuuzo ekirala eky'olunaku eky'olwaleero. Mukulu Senkubuge tukuddiza akazindaalo mu studio tusobole okuba nga tweyongerayo.